bagumya namu bafuniremu ebirungi mu isengalo maaso mubabaze Ddunda namugereka asobodde boy muira kubanga ensi gye tulimo sinnungi abantu bangi balina ebizibu nenga tebane bagenda kwekubira ndulu sonno njalo kubanga mbategeeza nti buli muntu woli olabire bijja bitambula ng'entulege naye bubanga okyali bulungi kiba kitegeeza mukama akyakingiriza era webaze mukama katonda bwe mala okubabuuzaako n'okubategeeza ngenda kuka lowoozo kaleero akalowoozo kaleero njagala kagende eri abakyala n'abaami mwenna sigenda kwawulamu nsi ki wabula buli munnayuganda yenna awulira Oluganda njagala akalowoozo kagende gy'oli si kya buvunaanyizibwa omuntu agamba nti okera ku makya n'ogenda n'otendereza oba n'osaala era ng'okoola nnyo mukama katonda akutaase mu bizibu by'olimu naye ng'ate ggwe agenda okusaba mukama katonda akutaase omutima gw'olina gusinga n'ekisiriiza okubanga mukyafu gusinga n'olwazi okubanga mugomo muganda ng'obulenzi ne muganda ng'obuwala ekyo oba okola kyabwereere kwe kubanga okunyigira mu nzikiza ke kalowoozo ka leero gwe wenna munnayuganda ali eyo ng'okeera n'osaala n'ogenda mu kereziya n'osaba n'ogenda mu makyaki n'osaba mukama yeebazibwe n'okuba ettende ly'amaanyi naye ng'olina omutima muddugavu ng'olina omutima mugumu ng'otta n'okutta osobola n'okuva mu mbeera n'okola omuntu ekikyamu muganda ng'ekyokola kyabwereere ffenna katonda gwe tutamanyi bw'afaanana yatutonda ng'abantu be era natwagaliza obulamu ne kati gwe atwala obulamu bwa munno ng'ogenda n'osaba gw'olowooza oba teweebuzaabuza ng'afuka anaaba katonda ono yatwekweka yalina ensonga lwaki atwekweka kubanga twandiba tumubuuza ebibuuzo bingi nnyo nga talina ansa za kutuddamu yalina ensonga lwaki yatulekera ensi eno tugyeyagaliremu tugibeeremu n'emirembe naye eri abantu abatufukidde ekyambika mu nsi nga bo beefula nti balina obuyinza ku bannaabwe gwe musajja mukulu ali eyo eno message egenda sinzira katambi akatambula ku social media akamwana muwala ali mukaba amaziga agajjulujjulu eyajja Dubai okunoonya omulimu n'awunzika nga yayalina omunoonyeza omulimu yamutuusaako ogw'obuliisa maanyi n'amuwereba ekirwadde kya siriimu musajja mukulu amannya go ntegeddeko ga Umaru nga bwe tugamba nti tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi olwali mwenzija akalowoozo kano olw'emitima emikyafu oli musajja mukulu oba oli mukyala mukulu naye ng'okimanyi nti oli mulwadde kiki ekikuleetera omutima ogwagala okusiiga omuntu omulala mufaanagane mu mbeera mw'oli kyekibuuzo kyange naye ng'olina abaana naawe olina omutima okera ku makya n'ogenda n'osaba n'otendereza era n'owaayo ekimu kya 10 n'ekirabo n'okiwaayo n'ofuluma ng'okubya akabonero n'ofuluma ng'otendereza katonda n'ovaayo nga Allah amaze omutendera bulungi naye nga byogenda okukola tebikwatagana bye biva kusaba muganda wange gwali eyo nkusaba n'obuvunaanyizibwa tekikwetaagisa kugenda mu kereziya kugenda mu muzikiti kugenda mu kyaki kutendereza mukama katonda naye nga byokola biri byanjawulo nnyo ku byotendereza mukama mu basinzizo kibi nnyo eko tuyite okubuzabuza ng'afuka anaaba njagala mukendeeze ku mitima emibi bw'oba okimanyi nti wafuna obulwadde si ggwe asoose ate si ggwe asembye eyo tosiiga muntu atalina musango kubanga si yakuleetera ekintu ekyo eyakikuleetera mulala nnyo naye ate ggwe bw'ogenda ng'okisiiga abantu abalala kubanga ggwe lyessanyu lyo kiba kibi nnyo abantu bangi bafunye obulwadde obwo si lwakuba nti babwagala nga tebategedde naye ng'oli akikola kagenderere ng'omukadde akogga yakikola asiga omuntu naye afuna essanyu ne bw'onoosiiga abantu 100 tekigenda kujjawo nti gwe wasooka okafuna ate nawe ogenda kufa bantu bannaffe mukendeeze ku ttima omwana mpulidde ku social media ng'akaba nenkwatibwa ennaku mwana wa buwala yava e Kampala nga mulamu nnyo najja e Dubai okunoonya omulimu gwe n'otwala advantage olw'okuba nti gwe ategeera gwe ayinza okutegeera abantu abali eyo n'osalawo oggyemu empale omwekakaatikeko omusiige ekirwadde ate nga dona kyamuyambye singa n'abeera mwana wo kyekigenda omutuukako jjukira nti lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko essaawa zino kyewakoze omwana oyo somewhere kijja kuddira aliba mwana wa mwana wo oba aliba muntu wo alikituukako
ebiseera bisinga nze bwe mba ntambula mu makubo n'ensanga abantu basabiriza ddala abalema ebiseera bisinga sitera nnyo bba wa ssente zange oba n'ensanga omuntu yena ng'aliko ekizibu sitera nnyo bba wa ssente zange mbuuza lwaki simanyi lwaki katonda gwensinze yampa omukka nabo yabakola bwe batyo kitegeeza waliwo ensonga omuntu yena gw'osanga ng'aliko ekizibu wamula lumanya waliwo ensonga lwaki mulalu gw'osanga mulema manya waliwo ensonga lwaki mulema niye tasobola gikubule katonda bw'ati bwe yamuleka abeere waawo wamwagalira kati gwe omuntu omulamu ategeera n'okola ekikyamu n'okwata omwana wa munno n'omwekakanikako n'osooka n'omusiiga obulwadde kubanga gwena kyoyagala okuyisaawo nga ggwe abasajja njala tukendeze ku 15 minutes ghost nkiddamu abasajja mwena gye muli njala tukendeze ku 15 minutes ghost abasajja fena tulina omuzimu gwa dakika 15 nti omuzimu ogwo gukwamukako oddayo mu nnomo senses zo naye ng'omuzimu tegunnakuvaako gwe gusinza okuleeta obuzibu kati omusajja alina gyona emmesi njala gikusindikira mu kalowoozo ka leero mulekerawo ettima n'abakyala mulekerawo ettima basiga baana bamu bulwadde nga mugenderedde kuba ne bona osiga abantu 10 tekijja kujja nti olimu nawe ogenda kufa ate fena bwe tuba tukkiriza katonda buli muntu alina okusavinga ekibonerezo kyo olw'empisa embizi yaleka ku nsi buli muntu alina okusavinga ekibonerezo kye olw'empisa embizi waleka ku nsi ng'osaasaanyiza mulekerawo ettima abantu bangi nnyo bava ne boogera nti nze ndi mulwadde n'akiraga mu lwatu ensi n'emukubire nga nemufula nti hiyo naye gwe eyeekoma omumye n'otandika okikola ng'osiiga banno oba olowooza okola ki kyokola ekyo kyokola banno bajja kikola omwana bajja kikola muganda wo ate kiruma musajja gwe amanya ntegeddeko gawumalo naye sigenda genda into details kuba sinnamanya kiki ekyali wakati wo n'omuwala kubanga saagala kwogerera sayidi ya muwala nga sinafuna sayidi yo naye saagala sayidi yo olw'ensonga nti omuwala byayogera kirabika biyinza okuba nga bituufu naye katonda yamanyi fena tuyita mu buyisi kekabadde akalowoozo ka leero tukendeze ettima ngenze ku Kigula Ridge mu Kigula Ridge kya leero nakyo si kirungi nnyo eri abantu mwenna era ntumiddeko buli omu yenna ayagala akanyomero kano ak'Ekigula Ridge nti mbaagala nnyo buli omu gyesinzira okulabira akanyomero kano mu Kigula Ridge kya leero tugenda kukijja oba tugenda kujja mu kkowo erigamba nti waliwo ezudde era weetegedde busobozi bwo buli luddawa lwaki buli wooli tosobola kubeera success oba tosobola kubeera nti muntu avudde mu kintu nodda mu kintu ekirala kati mu kalowoozo kano tugamba nti buli muntu bw'olemera ku nsonga osobola ogijjamu omulamwa tuvudde ku ki tujja ku social media kuno twogera ebigambo bingi nnyo abantu baali bangi nga tukola emirimu gye gimu naye wetwogera essaawa zino tuli batono nnyo mu nnamba lwa nsonga twabula kyekiyitira consistency kwe kulemerako abantu abasinga obungi ekintu ky'okulemerako kyabalema olw'ensonga mulowooza nti bwogeza ku kino kirema oba olina okukwata ekirala nedda si batyo bakola ebintu lemerako olaga abantu nti osobola era kiriba edda n'okugusa ekintu ky'otambuza mu Uganda tulina obulwadde obw'okuba nti tetusobola kulemera ku nsonga buli kintu tukigezaako kitukituusa mu kkubo ne tukikomyawo ne tukitwala ne tugenda ku kirala njala kugamba obubaka buno bulize bulungi mu Kigula Ridge kya leero buli kyokola kikole okinyikize bulungi okituuse gye kirina okulaga nazzi kuno fe abakulyako mu kyalo twatemanga amabidde ag'akayinja ne tugateeka waggulu ne gatuuka okwengera tugajje ne tugasogolamu omubisi omusogolerewo oba oguvaamu omwenge omuganda gwe bwetutya mwenge bigere naye okukamula omubisi guno okugujjamu ne gufuuka omubisi ne gukamuka si lugero lwangu nnyo twakozesanga olumu essubi lye tuyita etteete olumu twakozesanga ebireka twakozesanga ebireka endagala ezengeredde ezinatera okufuuka essanja okukamula omubisi guno oba ogusogola ne guvaamu naye era abantu bangi batasobola gukamula tasobola gusogola ne guvaamu oba ne gommoka buti naffe abantu tulina okulemera ku kintu ekintu kyonna kikole kyokola ekikolo kituuse mu nsonga eno wammanga bw'obanga oli mubuulizi wa njiri buulira enjiri etuukire ddala ku mutima gw'omuntu ategere nti omuntu asobola mubuulira enjiri n'akyuka n'ategera katonda yaani nga tutadde mubulimba tekikwetaagisa kutandika kubuulira muntu njiri etali ntuufu kubanga buli muntu asobola okwesomera bayibuli n'agivunda omuntu gy'okoma mubuulira ekigambo ekimuyingira akyuka era ategeera nti katonda gy'ali wabula omubuulira ekintu nga kya Mungu batagenda tegeera kati oba oli mu ssumba buulira omuntu ekigambo ekituufu nga tombuzizza ajja kutegeerera ensonga yajja gitegeera ajja kwebaza emirundi gyonna tuukiriza ky'olina okukola okubuulira enjiri bw'oba oli musuubuzi suubula osuubulire ddala n'abasuubuzi abasuubulidde nabo basuubuliremu ojja kutuusa bizinesi gyo gy'olaga bw'oba oli musamize samirira ddala ojja kutuuka okusamira n'empewo zikwewunya nti gwamma watusamira bw'obanga oli munnabyabufuzi buulira abantu b'ebyobufuzi obakulembere obatuuse gye balaga
naye bino ebyokubuzabuza abantu nga bafuka banaaba temujja kusobola kufuga nsi buli muntu kaze ekyo ky'olina okukola okituuse gye kirina okulaga munootegeeza ki bw'oba okola ekintu kifiireko okiremereko mpaka okituuse kikirina okulaga bw'oba oli mulogologera ddala bw'oba oli musamize samirira ddala bw'oba oli musubuzisubulira ddala bw'oba nga obulira njiri ng'obulira ku lwakatonda bulira ddala ku lwakatonda katonda ajja kutegeera nti gy'oli naye byemukola ebintu nemukubye mukko ne mutategeeza abantu ekyo kituufu kye mulina kukola yensonga lwaki ensi ebonaabona tetukya n'abantu bayimirira ku nsonga owulira omuntu ng'ayogera olwaleero wayitawo wiiki bbiri ng'ayogera lu japan owulira omuntu ng'ayogera ensonga zino wayitawo wiiki bbiri ng'ayogera lu faransa kati ebintu tubikooye twetaaga kye tuyita consistency okulemera ku nsonga n'ogirima ku ggumba n'ogiremerako kye twetaaga obukulu bwakyo otherwise nofuka ngagana amazzi g'okulutimpa tegaterera gadde olwolukwane gato toyina gy'ogenda kulaga dasiwa nti abamuntu omuntu osobola kubeera successful byemukola kakubere ku social media kuno kasitoluzinga consistency noba nga byogera abantu babitegeera kiba kitegeeza togenda kufuna bantu bakugoberera babuliza information yo so kati mbakubiriza omulanga ffenna twayingira struggle etandika butandisi kati gobanga oliyo ng'olinga eyakasibira embaale nga nti kimenyi kyaggo tekikyasobola nkubuulira abasajja batwesiza bayidde njagala kuzuukusa buli muntu yenna yali akola struggle zuukuka ebyokwevuma okuyomba tebikyana gye betutuzza ensi yaffe Uganda tulina ogirwanirira tutandise okukwata omusajja ku nsolo botto naye agiwulira kati ate mwebuzabuza nga bafuka banaaba twatandika ekintu tulina okiggusa kituuke gye kitulaga awulira nga tokyakisobola wummulamu owulira njagala okubazanya abaana bali mu nju abakyalina omutima ogukola bakadaama mwe balekkola njagala okubaza abaana bali mu security nga mukyakola mukyali mu security mwe balekkola abaana bakola mu hoteri mwe balekkola abaana bakola obwa security mwe balekkola na buli omu gyali gy'oli mu kukola okola shift ku shift hour to hour please mwe balekkola gwe kyowulira nga tokisobola kirekera omulala akisobola tokiyiwa leka ekintu kyotasobola kirekera akisobola kubanga muno mu nsi akusinga akukubisa gw'olina n'olw'ensonga eyo mu kigulalo gye kyaleero buli omukola ky'osobola okikola okigguse ensi ejja kutegeera nti oli mu kuggusa nsonga mpaka katonda ng'akwatiddeko tugamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde mukama katonda yamba yeeyambye ng'anfunikira ekigulalo gye kyaleero tulowooza nti kyokola nkiddamu tulowooza nti kyokola waliwo agenda okukuyambako kyeggusa olina kyeggusiza bw'omu yensonga lwaki bw'oba olya bw'omu emmere egenda mu lubuto lw'oluwogu bw'oba bakuba embogo ngazza omusango oguzza bw'omu ne bakusiba nga bakusibye nga ggwe bw'oba ng'ofudde ofa lulwo bazika ggwe omuntu omu buli kyokola kikole ng'osinziira ku ggwe ng'omuntu era ojja kiggusa ng'omuntu buli lw'omagamba g'ebbali bw'oti kiba kitegeeza kikulemye teeka eriiso ku kintu kyo kikola okigguse totunulira abantu bakwogera kubanga baboogezi baliwo okubeerawo nakulemesa totunulira nga muntu nyaako discourage nga kukola kintu kubanga bo kiba kyamulema kati bw'otunulira omuntu eyalemwa ng'atalagirira omuntu ali successful ne weewunya ensi gyeraga kati njala kugamba mwannyinaze muganda wange taata wange bw'obanga okola ekintu toteekanga amatu buli wamu teeka amatu n'amaaso go n'obwongo bwo ku kintu ky'okola kubanga eyalemwa ajja kuba nti ekyo tojja kisobola kubanga nange nakigezaako kati no please kola ekyo ky'olina okukola okituuse woolina okituusa kubanga gwe wakitandika tolina okukimaliriza towulizanga bigambo by'abantu kubanga bikujja kulayini ekigulalo gikyaleero nkifundikidde njala tandika program eyaleero mu butongole alright ndowooza benjagala muntagingire batuuse bulungi nnyo kuno kubajjukiza nga ntandika kuba sinatandika video ndowooza nzize mbasomesa ebigambo by'enjawulo ne mbabula ebigambo by'enjawulo ne information muzize mugiraba bibeerawo mwadde muli awo nga ekitongole ekya National Bureau of Standards UNBS nga kigamba kigenda kutandikawo enteekateeka ey'amasomero amalwaliro n'amakampuni agasobola okuliisa abantu abangi obutaddamu oggula mmere etakebereddwa ku mutindo na companies entuufu ezirina okuleeta oba okubatunza emmere kino kiva mu kawaayiro ki remember nabagamba nti waliwo ekigambo kye tuyita monopoly ekigambo kye tuyita monopoly kiri mu luzungu mu luganda bakivundula batya kwe kuba nti gavumenti ya Museveni ne babbi banne baagala okweddiza obuyinza bwa buli kintu nga balina obuyinza ku buli kintu nga Uganda kati sukaali Jeno Kahindo Tafiri bwamuyinako obuyinza yasalawo ebbeeyi yagamba nti alinye yagamba nti abule kati monopoly tebakkiriza muntu n'omu kuddamu kukola bizinensi yefaananyizako n'oyo gy'ayagala mujjukire nti omugenzi Jeno Salim Sale yaddukanya ekugula ebijanjalo ne kasooli
n'abantu abalala bakola emirimu egyo nga ne bawala ba Museveni mwe bali kati balina kampuni zaabwe eziri registered nga balina ebintu bikuba katugambe Jenosali Musale ayine kapeeka ayina nawo ne bisega ku MKM bakubirawo engano kasoli na buli kimu kati bano bagambye National Bureau of Standards etandika okuyigga banansi abayina obuuma balina store ezina kasoli bezina obuwunga batandika bategeeza nti tebasobola kukola business nga tebamaze bali verifyinga so ne balagira abantu abasinga obungi batandika okugula emmere ku companies registered era ezimanyiddwa National Bureau of Standards kitegeeza ki bageza ku monopolizing business eno babengera ne business eno bagiri mucho kati abantu bona bade bakola business yo kutunda kasoli binyebwa kyonna ekiyitibwa nti kyakulya kikalu nakyo baagala kijja mbanansi bakize mu ngalo zaabwe ekyo tuyita monopoly nga gwe business oyagala gikola bwomu toyagala muntu mulala akole business ngokoso obuyinza obuli mu government kwa mu government mwagala kujono muntu abadde akola business ya wansi mubenga mu mukola ekyo nakyo kyamu nakibaga ndi bagenda kikola ne muloza nti nsaaga kicho kituse mbajukiza mbujukiza kubanga tetunaba alright nokubajukiza akekirala video tenaba ne information sinagiba mbajukiza ku mitibenze mbagambe gibuvudde katono alright nabagamba ko nti Museveni ye court era Museveni ye mulamuzi omukulu mu gwanga ate ku myaka gyatuse mutacyalimba ebintu abyogera nga bibiri yavuddeyo n'agamba abalamuzi nga batuuse okuba nti bagula otulabo nabagamba nti ye nga ye ku myaka gyatuseemu n'obuyinza bwalina takyakkiriza court order ena mu Uganda akola nti court bweragira ekiragiro Museveni agoba bugambi order from above tokole ekyo nti court singeragira omuntu nti mute Museveni alina obuyinza obukubira omuntu nti temumuta nze njogedde nga ye ekyo nakyo court yagitegeeza nti mulina buyinza ye court kati gwali eyo ngwagira Museveni simebiki mukitegere nti wono musajja ye mateeka ye government ye buli kimu okujonga amaze kuba mu gwanga tetuna kye tugenda kukola ekyo nakyo nkibajjukiza mu kitegedde so mwabayina emisango mu court namwe mukoze kamanye ngaakoza nowebbwa alright tugenze ku boda mbajjukiza mbujjukiza najja ne mbagamba nti boda mu Kampala bagenda kuwandiisa enamba gye bawandiisa naye ng'ennamba eno yonna egenda kuba ya SFC isoseemwayi nga mulowooza nsaaga ndoza bali mu Kampala mutandise okulaba kye mbagamba boda ziriko muhoozi boda zivugibwa ba iso dabasemwa eyo ba settings okubateka ku buli stage kati gwalinya boda mu Kampala owa boda natiko kuleta ekibozibozi ekikwatagana ebyobufuzi please be very careful owa boda nagati agenda ku registeringa please be very careful nabagamba mwenna bakozesa kye tuta simanyi safe border simanyi uba nguli mu Kampala the moment kasolinya safe border noteka mu details zo location wali wegenda okujja ne wene ekuza singa omusajja oyo agenda akunyumiza emboozi ebyobufuzi n'omuwalipula oba n'omuddamu kitegeeza nti ebigambo by'oyogedde olwedda amaze obifuna abisinikira bakamaabe bwe bakwagala bakukimawo nyini bwe yakujje so bw'oba linnya boda omwaguzingeko bw'abagamba kufuna details zo w'osula simanyi nanga mutu nini namba please tobiwayo kubanga babagenda ku trackinga mpaka kubanga zino boda zonna zibalese ndoza muzira bulungi nnyo zino zigenda okukola ekintu kye bagambye nti bagenda kutandika okutrackinga bana Uganda n'abana Kampala era basinga omungi nabategeeza mwegendereze nnyo business mugenda givaamu ababoda nga mulowooza nsaaga batandise okikola ekyo nakyo kibajjukiza bujjukiza video tennaba nkyabayitiramu ku mawulire genda bagamba kedda agazigabeerawo alright njala mutagingire wano abasajja ba ena namba propagandalist mwenna abera ku TV ne mudda kwebuzaabuza ne mudde wano nzize nwana namwe ngamba bigamujja byoga na bijja kuva emisala bitandika okulabika Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform era omukulembeze yalondebwa twawangula akalo bitundu 35 ku buli 10 nga mu 7 ku 10 naye abantu abamu ne batandika okwogera ebigambo bikikinifu bagenda ku TV biki simanyi no pefana seta tobagamba Kyagulanyi yagaana okwingira mu iPod era tajja jingira kubanga yamanya iPod kyeki era nabagamba nti sijja kujingiramu kubanga eri kali kazanyo ka Museveni abasajja ne batambula ku social media simanyi Kyagulanyi afuna sente mu iPod ntubagamba nedda mulete receipt mulete minutes batuula nga nupu mweri ne bagamba ate kati biki bana Uganda bali mu diaspora mwenna abadde bekalakasa nga mwekalakasiza ensonga nga nekyo mwasemba kwekalakasa mwali Netherlands ne mugenda ku kitebe ekimu ekisasula ensimbi zino ndoza mwalabye ebyavuddemu ekitongole kino kyagambye nti sente zonna ezibadde ziddukanya omukwago gw'ebyobyona mu Uganda sente zisasiddwamu olw'ensonga nti ekibiina kya National Unity Platform bwe kiba tekiriimu ogwo si mukago era tegenda teekamu ssente kati mukuluka Sabbuuni Nyereko Muhammad simanyi bano badde bepera ku TV nga boogera njja bategeeza
obulimba bukeera naye amazima bwe gatooka tegasanya buli kimu ndoza mwategedde buno gye mulayini yamu bujjukiza mwogerenge ebigambo bitono nnyo kubanga obudde bwokka bujjayo ekintu ndoza mwategedde omulina okugwa n'okutabeera nko mwayipooli ayitalibeeramu kati yo kenyini obutabeeramu yasazizaamu ensimbi ndoza namwe akifunye bulungi nnyo tetetaaga kuleekana n'abantu nga information ye ndoza mukitegedde bulungi so ipooli terina gifacilitatinga bafacilitators oba basponsa bagambye no nupu bateriimu tekiriiwo kati mwena baali bavuma Kyagulanyi muvuma nupu kati ndoza mutegedde bulungi nnyo ani abadde omutuufu mu nsonga eyo alright mwe ababanka mwenna bannayuganda abadde balina bank account nabaga mukendeze ku banka mukendeze kusereza mwe mwagaana muloza mwesinga okutegeera ndozo biri mu banka mbitegeera mugenda okujyosereza mwe wa sente ntono enda teziriyo njala tegeeza mwenna abadde ne account mu banka gye bayita UBA nga ebadde ina branch mu Kikobo bambi oba badde ina account ngoli musubuzi genda ku headquarters za UBA obabuuze sente zo gye ziri kubanga UBA kiwe Kikubo branch yagaddewo permanently nga tekyalina business nga n'ensimbi tezirina so neseyo ka banka nyingi lwakubezi muziti okwogera nti zigenda kuva mu business kubanga economy eri wansi jukira banka zino ziteeka omusingo mu banka nti singa customer bank eggalawo Bank of Uganda n'omusasula naye ekisinga obuzibu Bank of Uganda yenyi terina sente yensonga lwaki tebanateekawo Governor Bank of Uganda kuba talina kyagenda kugavaninga nchiddamu yensonga lwaki tebanateekawo Governor Bank of Uganda kuba ne Bank of Uganda terina series egenda kugavaninga oba Governor tazeeza agenda kugavaninga kitegeeza muli mu katu akatagambikako alright nkyabawa sinagenda ku information munkwate mpola information nina nyingi nnyo munkwate mpola nkyabayisaamu wano lukwayo ndowooza okay kati kandowooza kansoke nfundikire n'eno eriwa alright wetwogerera essaawa zino omukutu omukulu ogw'eggwanga gwe tuyita Uganda Broadcasting Service ogwa UBC essaawa ena kugenda kugibwa ku mpewo olw'ebbanja lya obuwumbi busatu mu obukadde 7 obuzibanjibwa obutanasasulwa ekyo lezo mukitegedde bwe bagijjawo n'obajira UBC mumanya nti waliwo ekituufu ekigenda maaso kubanga eggwanga lyavu kati kantandika information eyandeese alright buno obaka njagala bugende eri abasajja balawamanga bw'oba omanyi nti oli musajja muganda nakabala buno obaka njagala bugende gyeri mwenna abasajja baganda abakyalina omuzinzi oba abakyalina embavu mu Buganda nga mulina obwogerero nga mwogera ensonga zino abantu bazibuulira mubeere beegendereza nnyo okusinziira ku drone zange empapula zezalabika ensayiningi nga zigenze mu kitongole ekitulugunya ekya ISO ne Semwayi zangambye bwe ziti nti tegeeza abo bonna ba influence Baganda abakyali mu Buganda nga bano bakimanyi bulungi nnyo tebakwatagana na Kalooli Wasanya Salonga Mulengejja Mr. Araje mu Buganda nti eyabalula esiridde papula zamaze okusayiningibwa mwenna abasajja n'abakazi abategenda okusongebwamu olumwe nti muyinza okugibwawo nga nina bugisimufungize era bano abantu bano wammanga omanyi nti ogwa mu kiti kino naye nga tokkiriziganya na Mayiga ngero kimanyi tomwagalira kodda ku bintu byakola wuuliriza nnyo ng'oli wasaza ng'okulira essaza amagamu musaza mu Buganda nga tokkiriziganya na Mayiga bwe baddamu otegeko omukolo emmengo osobola okgenda naye tolya n'onywa oba n'entebe gy'ogenda otuulamu gyegendereza ennyo ng'oli wasaza abennyiriri mu Buganda ng'omanyi nti olina olunyiriri lw'okulira Mayiga bwe baddamu okutegeka omukolo gwonna emmengo tonywa tolya n'entebe w'otuula weegendereze tugenze kuba emituba bw'oba omanyi nti oli wa mutuba wenna ng'oli mu Buganda ne bakola omukolo emmengo mu Buganda ng'omanyi tokolagana Mayiga tolya tonywa n'entebe w'otuula weegendereze tugenze mu bw'obusolya bw'omanyi nti oli mu lubu lw'ababusolya bakulira obusolya nga toyagala Mayiga tokkirizigana bigenda mu maaso mu Buganda nkwegayiridde bwe baddamu okuteeka omukolo emmengo kaabenga omutanda gy'ali okulya n'okunywa wepo ne woolina okutuula weegenderezeewo nnyo kubanga enteekateeka y'amaanyi nnyo eri abasajja n'abakazi ba Buganda bano kubanga bo bamuwadde dda mission ey'okubajja buli muntu yina takkiriziganya naye bo bakole ebyabwe byennyini ebigenda mu maaso awo nvuddewo kale njala muntu agingireyo sente bahabula otabusale mutana wakale nseere temuzezedde ensanga bisibe kale kale ekyezikayihula wepo ne mukulu sejjusa ntandise bwetu
Munnange mutandise okulaba ebintu bijja ku mawulire nga amawulire speed bavuga nene nnyo kino kiguddewo kiki ekiriwo kubanga pressure eri waggulu nnyo okusinziira ku biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Wetwogerera waliwo omusajja ono gumuyita Karekyezi Kayihura, erinnya bamuyita Kale Kayihura, erinnya lino erya Kale litegeeza Karekyezi, baali buwummuza buwummuza. Kale Karekyezi Kayihura okusirikira temubuuza nti gy'ataliyo, gy'ali bulungi nnyo akola emirimu gya Yoseti babula otabasa mutano wakaziseera muzezedde nsanga bisibe nannyini toyireti gy'atambula nayo boda to boda kubanga mu kuwaluka n'embaata emaamira temumanyi kubanga yagisinga ennaku zino kubanga atambula walukira eggwanga lyonna y'ensonga lwaki yeegulira toyi asobole okubanga mwawaluka. Wetwogerera essaawa zino omusajja ono Kale Karekyezi Kayihura gyabulidde gyali mu kukola emirimu gino bali mu kutendeka abayeekera abagenda okuba nti bateekwa mu bitundu bya Buganda okulemesa bonna balina essuubi lyandiyagadde okuyeekera Yoseti Obasire mutano wa Karekyezi. Era nga Kayihura ono ali mu ne Museveni wepo ne musajja omukulu neyeeta Sejjusa eyeebuzaabuza nga afuukaana abantu ali mu sisitimu ate nga mwali. Kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera mu bitundu by'e Masaka era nga kati ali mu kutendeka abasajja n'abakazi naye okusingira ddala ate batwala baana Baganda. Munnange omwami ono Kale Karekyezi Kayihura emirimu gino agikolera ku faamu ye eri erya Ntonde ne faamu endala ebitundu by'embala eyo gy'akolera emirimu gino nga batendeka abayeekera. Era ndowooza gye muvuddeyo katuno wiiki eno nnyingi tugenda okukuba oluku mu mutwe. Mwavudde ne mulaba amawulire nga batandise okwogera nti balabye ebibinja batandise okukwata ebibinja by'abayeekera mu Buganda mu bitundu eby'enjawulo. Kino it is part of this mission Kayihura gye bamukwasiza n'omukulu Sejjusa kubanga be bakola ekintu kino okuba nti bakola ebintu bino. Mujjukire ne mukoddomi w'embuga gwe tuta Henry Tumukunde y'omu ku bantu abalina obubinja nabo obutendeka abayeekera mu Buganda naye nga butendekera mukoddomi we Yoseti babula otabusere mutano wa kanisa nannyini nsi yaleeta muzeyizedde nsanga bisibe nyini toyireti nga bakola emirimu gyegimu. Njala kubuuza bukyanga okulonda kuggwa leo zemunowulira Henry Tumukunde bukyanga okulonda kuggwa leo ddemu nowulira Mama Mbabazi nedda waliwo ddemu nowulira muntu yenna kubanga bakola omulimu gwe gumu kubuzaabuza ofuge. Kati bino byonna mugitandika okuwulira mawulire mbu simanyi waliyo abayeekera no bino ebintu byonna Museveni Kale Karekyezi Sejjusa bye bali mu kukola ebintu bino ne Henry Tumukunde bye bali mu kukola ebintu bino nti ye baagala kuba nti bateeka buli kintu kyonna ekisoboka okubanga bakola ebintu bino okubuzaabuza bannayuganda. Ndoza mukitegedde bulungi. Ngenze mu maaso wano nno wali okulya n'okukomba essowaani Yoseri tibahabulwa tabasira mutano wa Karekyezi yaleta muzezedde nsanga bisibe nyini toilet wa nyini kabuyonjo yavaayo n'ayogera lunye nti ye orders zize azikola okusinzira abayagalidde teri muntu asobola mugamba kikyalina kukola kubanga yeetegerera ensi yagiwamba n'agitwala. Kati wano wenjagala mutuuke bulungi nnyo. Mwalabyeko omukyala gwe bayita Pasisi Namuganza nti yabadde akubiddwa amasasi ewandegeya saagala mu kiwobudde temukirwako. Pasisi Namuganza yabadde stand ngaye baali bakoze eya Nandutu ndi bamukubya amasasi bwebajjukira tubavuga speed Nandutu tebamukubanga ku masasi yali stand nono Pasisi Namuganza naye yabadde stand bagenda bali mu assassinatinga eyo nayo yabadde stand olw'ensonga Museveni pressure ebayitiriddeko olw'ensonga nti balina ebintu bingi ku mutwe nga kwe kuli n'amafuta agabafuukidde ekyambika. Kati wano wetugenda okulabira omuvubuka ku muwala n'omulenzi mu nsonga zino wammanga. Kano ke kamu ku katambi akabalaga nti bano abasajja oba mu missioni zaabwe kansoke John nabagamba nti bw'olifuna omuntu yaliko mu nsiko ojja kutegeera Museveni yaani biki byakola. Balina missioni esooka yakutta Baganda bonna bamalawo. Missioni ey'okubiri yakubba na kusanya ukati bine bigenda maaso saagala gabere mawulire ntera muzukize buzumu nti abasajja tulina babbi. 1 Museveni akimanyi simu na Uganda n'akakundi ke konna bakimanyi bulungi nnyo lwakuba nti mu myaka egiyise ebadde teri muntu asobola kwogera nsonga zino nga bwenzogera obanga omukulembeze wange yakumyewo gwe mumanyi oligino bwabadde bweyazogedde ennaku 2 mabega abasigadde bona badde boogera kati ffe engeri gye twasala leero munne tujja byogera bw'osirika ofa bw'oyogera ofa kati katubyogere. Nzize mbagamba lunye ng'omusezi agule siya ndi ngenda kukavulirako bantu bange nga mulowooza nsaaga. Yoseri manyi kuno kwoli mukazi wo kwali kati kambaaye sina kyabbakolera kubanga ekikutta obudde kigenda butessawo yonna. Story etandikeete mu mission ennekusifu gye baateesaako bonga bwe bagamba tulina okusaanyawo Abaganda tulina okubba buli kintu kyonna ekyetaagisa okubba tuzimbe eggwanga eryaffe erya Rwanda tuzimbe empire yaffe ya Toos buli wamu tugenda teekawo omuntu waffe asobole otukolera omulimu
tulina okutuma amannya abantu baffe tubatuma amannya ag'abantu abali abaganda tusobole okuba nga tukola ensonga zino buli kimba kikoze nga mukiraba kati kankwabiza abantu bano mutegeere mu nsonga y'okubba n'okutemula n'okusaanyawo eyo bagikoze bulungi nnyo gwe mwana mulenzi ali kuno naye mukyala mukulu ali kuno na musajja mukulu mujjukira mu myaka gy'ekinaana mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'enkaaga wabeerangawo ekintu kye bayitanga pandagaali noono bakusanga nga giwali ogenze musajja togenze gula mpuuta oba ogenze gula nkejje oba mukene ne bakwata jeke ne bakutikka ku loole ne bakutikka ne bakutwala tebakubulira gye bakulaga tebakubulira gye bakutwala ebisinga ebiseera ebisinga nti bagamba nti munnange omuntu waffe yabula n'abulako n'obuliro wadde obuziikiro kati embeera eno ekyuse mbukyusi nti olw'okuba nti yose yafunye chansi yali buyinza kati yaleese ekino ekya drone kibaddeyo ebbanga lyonna drone zeziwamba ne tujjawo kiro ekya pandagaali teyawulanga muntu kubanga bayagalanga kutiisa bantu kanjala bagamba officially pandagaali yakomyewo ate nga Museveni kennyini aje olaba yakolanga ebintu bino nga tali mbuyinza talina mundu kati yali mbuyinza yalina kooti yalina amaje yalina essente kitegeeza munnayuganda wooli oli waddembe okutandika okulwerwanako mu ngeri yonna esoboka era ekyo kikuwewa constitution ya Uganda kubanga bana basajja bajja kusaanyaawo buli muntu agenda mu kereziya mu kyakyo okusoma sabira nnyo baganda baffe abakalamojja babasenjala babatta olw'ebyogogga ebiri ekkalamojja kati kano kamuka video akasembye okufuluma nga basajja bano beetikka enti z'abantu bagoba amagana n'amagana okuwavuwaza abasajja bano baffe nga tebalina kye bagenda kulya kaako ezo nte z'abasajja n'abakazi bakalamojja bazitwala bano abasajja ezo nte z'abakazi n'abasajja bakalamojja zonna bazitwala zizo oza mukitegedde bulungi abasajja n'abakazi abakalamojja babatwalidde buli kintu kati muyina amawulire ge mwagala okusooka okumanya naye kansooke mbagambe bwe nti nzize mbagamba Uganda terina kintu buli kimu bakitwala nga mulowooza nsaaga naye olina bagamba nti Uganda yesinga obugagga ng'oggyeko eggwanga lya South Africa ndowooza ne Congo Uganda nsi yakusatu mu bugagga mu Africa yonna ng'oggyeko South Africa ne Congo Uganda yakusatu mu bugagga mu nsi yonna but unfortunately we have nothing due to the fact that we are led by foreigners. Mukulembeze yavudde n'agamba nti tuli Museveni ayogera kuba colonialists aba colonizing Africa. Bwe tugamba colonialist oba omuntu ya colonizinga ye muntu kitegeeza ye muntu omugwira eyava gy'avudde najja n'atuuka mu kitundu kyo n'akuggyako obuyinza bwo n'okolera ku biragiro bye n'okolera ku mateeka ge era nga waddembe n'okutta oba okukusiba ng'ojembedde ebiragiro bye. Nkiddamu ekigambo kye tuyita colonial oba colonialism oba colonialist ye muntu ava gy'avudde najja n'ayingira mu nsi yo n'akukwata n'akusiba n'akucunya n'akubulya by'olina okukola mu biganda n'akutta n'akusujjako ne by'olina kati abazungu kye baakola mu mawanga gasinga obungi we baakola nakituyo okutunda abaddu be baasasanya mu nsi yonna kati omukulembeze yakibanyonyeddemu nti ne Museveni kennyini agamba nti alwanyisa ba colonialist ng'ate yabakolera. Museveni is a black colonialist ye mugwira omunyarwanda Yosef Bahabura tabasira mutano wakale jensere tamuzazidde nsanga bisibe nyini toilet musajja mugwira simu na Uganda sigenda kibaddamu lundi gusooka oba gusembayo. Museveni simu na Uganda kuno kuoli Yoseri ne bokanula amaaso ng'ente erinnya lwe gibanywezeza omukire ino okugulinya ne bonokanula amaaso ng'embate uta supu ku kyoto. Oli musajja munyarwanda eyajja okusaanya weggwanga oli colonialist wajja ku colonizinga Uganda era ng'okikoze ndoza kiri mu 60% naye tetugenda kukkiriza kukola fujjo lyo. Kino kitegeeza bana Uganda nti yenna ali eyo ng'owakanya omulimu gwe tukola njala soka kuga buli muntu yenna wagira Museveni abo yayika Windows ng'entegerayo naawe nfu nnyo to the extent nti olowoozanga yoyogeranga ye teri muntu wa NRM ng'osobola tutulaye ku mmeeza n'akubula ebintu ebiri mu magezi tekisoboka. Teri muntu wa NRM alina reasoning capacity esobola okulizoninga omuntu yenna mu Uganda right now as we speak. Balowooza kimu kuwamba kutta
na kukola bikolobero tebalina kye basobola kukola ye system yaabwe ekyo sigenda kirwako kati Museveni kye kyamunyiiziza njagala okubaza mwenna abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi abali ku Twitter abakoze omulimu ogw'enjawulo okusula nga muwandiikira ebitongole by'enjawulo nga mukubayo seriti bahabalo tabasala mitano wakalisete msi yaleta msanga bisibe mzeyizedde nanyini toilet mwe kyemukola temukimanyi ensi yava mu email ensi yava mu kuwandika simanyi ensi buli wamu ogifunirawo kasito ogifuna nti ku Twitter oba ku Facebook buli kimu okifuna buli muntu ojja mutusako obaka mwabakola demonstration worldwide n'embeera abantu basatu it means a lot mwabakola demonstration mu Europe it means a lot Museveni njala kutegeeza it's not Robert Kyagulanyi Ssentamu who led the Europeans and the Toto to cancel that deal. No, it was the indigenous Ugandans whom you forced out of Ugandans because you threatened their life that they are going to be killed. So they went abroad by force and now they are turning against you in the diplomatic way because they are using their constitutional right to demonstrate. So whoever is in Europe, whoever in the USA, please keep on demonstrating because this is one way or the other of showing that we have all rights to demonstrate against Museveni's regime. Please keep on. Njida Museveni, it's not Robert Kyagulanyi Ssentamu who led it to the corruption of that deal. It's Ugandans whom you forced to get out of their country due to the poor governance, corruption, and the massive killing and kidnaps. I'm here to inform you. Don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu and don't blame the Europeans because they know who the hell are you. They know exactly who the hell are you. You've been lying to the Europeans. You've been lying to the Americans. You've been lying to the British. Who the hell are you? Until Ugandans went on the street to demonstrate to show them that Museveni is the wrong person and they're dealing with the wrong person until now. So now the Europeans, the Americans, the British, they have wakened up to show you the real colors. You said that Robert Kyagulanyi Ssentamu is dealing with Europeans. Let me ask you one simple question. During the war which you waged in 1980s, who funded you? Those were the Europeans, the British, and the Americans. Hope you copy that. So, if we are to fight you, we are not going to inform Ugandans. We go straight to those Europeans, the Americans and the British to tell them that the person whom you're funding is killing Ugandans. And they review our reports. They monitor our demonstrations. They monitor our tweets across the world where Ugandans reside. And they make decisions. So don't blame Robert Kyagulanyi Ssentamu, blame yourself because you failed to control yourself. Because you came to destroy Uganda. With your mission of expanding Tutsi dynasty in Eastern Central Africa, which you can't manage because you've run out of time. Tokyalina budde. Tolina budde. So toddamu kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ffe tubadde tulina okuloopa. Mukama Katonda ali busy nnyo, ali Syria, Mukama Katonda ali Ukraine, ali eri amataba gye gali kati Mukama ali busy nnyo kuloopa ekiyinza obutatu ayinza okutwala obudde tuyamba. Kati gye tubadde tulina okugenda, tubadde tulina kugenda mu bakama abo kubategeeza nti omukozi gwe mwatuleetera omukozi mubi nnyo. Omukozi bwe tugula enva azisibamu ebyayi, omukozi bwe tufumba enva ekirazuuka n'azirya ate tukeera ku makya okubuuza yalidde enva ate nga tukuba mu baana. Kati ntwebuuza omukozi w'omwami akola ki? Ntubalaga obubi bwo ko bali nti bwe kiri nti ye kale kati kino katukijjewo na kino tukijjewo era kye baakoze si Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati mwenna big up mulaba mu demonstrations abali ku Twitter mubalire ddala. Bana abasajja twagala tubalage nti okusirika si busiru n'okutunula mu kyamulinga essalambwalizo tuba tulaba bulungi nnyo buli kimu tukitegeera. Okitegeera kati gobanga tukozesa ba colonialist bani abakola tebali ba colonialist bani abadde bakufandinga bali bakuwa ssente ba colonialist kubanga ssente zibadde okola mu Uganda Revenue Authority obadde oziteeka mu nsozi nasibira ku Okero House ziyamba Natasha Diana ziyamba Muhoozi ziyamba naggo ku bigulu yakulwanyisa. Kati njira kubuuza as we speak right now, every Ugandan is supposed to pay 1.8 million Ugandan shillings. But ask yourself, why are they going to pay that money? Because you went in International Monetary Fund, you went to World Bank, you borrowed that money, which was supposed to do
projects in Uganda, but unfortunately all that money was stolen by your family and yourself. So we are here to pay the debts which you failed to pay and the debts which failed to do things which are going to be benefited for Ugandans. So we are going to pay the debts which you asked for those people. The money which you asked for developing Uganda, but instead you use that money for your personal use. So it's you Ugandans who are going to pay back that money. But njala kubuuza sente zo collecting mu Uganda Revenue Authority zikola kiti zirina. Kati bana Uganda bagenda sasula kadda kama mitoto kinabuli omuna agenda okuzali wanatanazalibwa basasula za kirezi badde zibakolede kiti kiri okubanga sente wazibba. Kati badde tulina okudda yeri tubalage nti omuntu gomwatu wa mubbi mutemo atemula ne tumulaga buli kimwe kiriwo. Kati yesawa gakubugumyo ojja kutegeera kitegedde bulungi. Katwagala kutegeeza ensi wogira basibu etambula fe tuli balala nnyo tetuli baleero. Okitegedde bulungi nnyo. Kati mukulu njagala kutandika okuvira ku ntono banda Uganda muwulirize wano nnyo. Nabagamba Uganda buli mwaka efulumya ttani 8 za gold. Uganda produces 80 tons of gold, pure gold every year. But if you ask the parliament the accountability of that gold, even there is not even a single MP can come out and explain. Even Museveni himself can't explain. Even the Speaker of Uganda can't even explain, including the so-called, but he's not there, the Governor Bank of Uganda. Tufumia tani 8 za gold buli mwaka. Ne gold ono wa Museveni ne family ye. Kati ko bagata go babbe Kongo okujja okukola byagala. Kani yala kababuza. Tetulina buyinza ku gold bamutwala. Amafuta ngenda basomera ebintu bino mugenda kutya. Tetulina kye tulina ebintu bino babibba. Tulina Uganda kye tulina. Kali njala tandika bwenti mulize bulungi nnyo. Buli jomba gamba tetulina kye tulina nga mulowooza nsaaga ekisokera ddala. Company gye mulowooza nti company ey'amafuta eya Total, in fact kansooke eno. Yes, kansooke. Kansooke mbikire bana Uganda. Mutage ba MP njja genda later. Kansooke mbikire gwanga mbikire ne ba MP mwena mulize bulungi nnyo. Buno baka bugende eri ba MP mwena ne bana Uganda mwena ne Museveni kwoli kuno. Njala kutegeeze gwanga. N'abasajja mwena abebonyolo njala babikira. Njala bategeeza n'obuwombeefu. Nti bana Uganda bannange kitabonyo ddala. Twagwirirwa ensega, twagwirirwa enzige mu ggwanga ezisanyiza bwe kimu. Bannaffe abebonyolo wepone bana Uganda, wepone bali ne parliament ya Uganda. Mubadde mukimanyi bulungi nnyo nti endagaano gye mwakola y'amafuta mu Uganda. Mwakimanyi nti amafuta mugatunze nga Museveni abawo ensimbi ezammwe ne mulyamu ne mwangwa. Naye twogera Uganda egenda mu kattu ke kaluwa. Wetwogerera essaawa zino. Okusinziira ku drone zange eziri mu bitundu by'ebonyolo ewali amafuta. Ekisookera ddala ebitundu 75 ku buli 100 amafuta ga Uganda gatundibwa ddala ne gasimibwa ne gafulumya eggwanga Uganda nga tegayise mu pipeline nkiddamu. 70% of crude oil from Bunyoro region was sold on black market. Amafuta gemuyita crude oil agave Bunyoro ebitundu 75 ku buli 100 gatundibwa ddala tegaliiwo nga ne Total temanyi nti amafuta gano gadde gafulumizibwa nga temanyi. So wano wali okunena okukombesa wani. Gye bujja kukatono mugenda kuwulira nga kampuni ya Total ewabidde eggwanga Uganda. Museveni si agenti agenda kuwabira Total mbu ebreaches a contract. Kati mbabuulira ebitundu 75 ku buli 100 crude oil wa Uganda yatundibwa dda ku black market. Omusajja ngambye tegeeze eggwanga amafuta Bunyoro tegaliyo. Wasigadde ndo amafuta ebitundu 25 ku buli 100. Ebitundu 75 ku buli 100 amafuta gatundibwa crude oil taliyo mu ttaka natera n'okugwayo. Reason being, mulirize one. Total doesn't know what is taking place exactly in Bunyoro oil fields. 70% of the crude oil was sold on black market on orders of Museveni and his mafias. So soon or later, don't be surprised if Total comes out and sue Uganda as a country due to the breach of contract because already crude oil was sold on black market. Ebitundu 75 ku buli 100 yatundibwa. Kati wulira nno wali okulya n'okukombesa wano. Mwenna abadde beebuzabuza nga bafuka baana batemwagala kulira information eno kati muwulire bulungi. Gye buvudde katono Yoseri agenda n'agamba nti mwe mugambye nti Buliisa wali amafuta. Buliisa teri mafuta. Amafuta gali Bunyoro. Naye njala tegeeza bannayuganda essaawa zino
nti ebuliisa waliyo enzi z'amafuta ezitamanyina ziri Bunyoro era nga kye kikolebwa ebuliisa essaawa zino. Ebuliisa kampuni ezitandise okukolayo n'okuzimba buli kimu ekyetaagisa. Teri parliamentarian kabeere speaker kabeere vice president amanyi nti ebuliisa amafuta bali mu bagenda tandika okugasima. Buliisa district amafuta gaayo gagenda kusimwa buli kimu kyamaliza okukolebwa naye nga parliament emanyi baani abagenda okutunda amafuta ddala bagenda okugagula. Ndiwo okulabisa kampuni gye bayita Valero, eno kampuni ya Bufaransa Valero Energy genda kugolola Moses oba gwetuyita ogogo. Okebera kampuni gye bayita Valero Energy Company ya Bufaransa yegenda okusima amafuta g'ebuliisa. Naye mu parliament bakisomanga ko tikino bakyogereddeko nti kampuni eno yeguze amafuta agali ebuliisa. If you want to prove this, ayogera omwamagamaga njala balaga mutegeere omanyizi byange mbirako ne bwino bulungi nnyo gwe saagala muntu addaawo atandike kukola ati ate omusajja ayogedde ebigo bino yakoze bwati ne bwati. Eno gye tuyita buliisa ndoza mugalaba ne teri member parliament n'omwakimanyiko nti buliisa amafuta gayo bagatunda yiyo. Ezo na pipeline batandise okukola nenga amafuta parliament ekimanyi buliisa wali amafuta nenga geewunyiro bagatunda dda. Mugala bulungi nnyo eye buliisa amafuta gago batandise okugagula nenga kampuni yagatunda yagaguze gye bayita kampuni ya Bufaransa bagiyita Valero Energy. Genda kugola Moses ogisomeko ebijefaako ojja tegeera nti nagebuliisa Museveni yagatuna nga tategeezezza gwanga tategeeza muntu yenna n'agaguza kampuni eyo yagaguza kampuni eya kanji basomere wano bulungi nnyo. Genda kugola Moses okebere kampuni eyo. Kampuni bagiyita Valero Energy VALERO Energy kampuni ya Bufaransa yegula yetuta amafuta gawa gebuliisa. Mumpulirize bulungi nnyo kati awunvudde omutegere bulungi nnyo. Era kampuni nyingi nnyo eziri mu kutambuza ebyamaguzi obituusa ebuliisa so si eri Museveni gyagamba nti gyatunda amafuta n'agawa kampuni eya Toto. Mulinde kampuni ya Toto kujja kuwaabira Uganda ate musasula omusimbi ogutokomoka obungi nnyo olw'okuba nti bano basajja babbi. Mulya bulungi nnyo katugenze mu maaso. Museveni ne famire ye bali mu katu akatagambika era nga bali mu kituyita panic mode. Olw'ensonga nti ensimbi zibe ku byempi nga otwogerere essaawa zino muwulire ekiranga ekyokubiri ekyokubabikira. Uganda zaabu era eringa olusuku olulimu seminti nga gwotemu matooke tojja kuddugala. Nga otwogerere essaawa zino njala bategeeze eggwanga n'obabikira nti n'amafuta agali mu Tanzige ge tuyita agali mu Lake Albert nago bagaguzizza China bagaguzizza kampuni eya China yegenda okugatwala. Era nga gano basubira okufunamu obutitimbe bw'ensimbi bonga bo kubanga bakyetaaga okufuna nsimbi nyingi nnyo olw'okuba nti bo baagala okuddukanya okutwala amafuta gano. A minute please. Already amafuta gano bagatunzizza kampuni ya China aga Lake Albert era nga kampuni ya China bagiyita Sinoko ye kampuni eyaguzibwa amafuta ga Lake Albert era ng'eneetera ogasima bulungi nnyo naye ng'era wawunye parliament ena kyemanyiko ku mafuta gano aga Sinoko ge yaguze nga nago already ensimbi bazikutte dda bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo kubanga tebaagala abantu bategeere nga ba-interfering information okuba nge batuukako bulungi nnyo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo ebunyologo 70% gatundibwa ku black market Toto tekimanyiko. Toto France tekimanyiko. Mbabuulidde agebuliisa kampuni gye baagaguzizza era buli kimu kibalaze bagenda gatandika ogasima. Lake Albert bagaguzizza kampuni y'Abachina gye bayita Sinoko. SINOKO. It's a Chinese company abagenda okusima amafuta ga Lake Albert naye nga tewali n'omu akola ki akimanyiko nti amafuta gano gatundiddwa oba enzize zitundiddwa olw'ensonga nti bo baagala kufuna bintu byabwe badduke bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Kati wano nga sinagenda eyo njala sooka bajjukiza. Alright. Njala sooka bajjukiza. Mwenna bannayuganda njala sooka bajjukiza ekintu kino. Mwenna basaba bali mu America ne basaba okugenda okukola kye tuyita petition ku visa ya Muhammad Nsereko bagisaze mutajja mu ggwanga lya America. Mwe bali nnyo baliddira omulimu ogwo
okuba nti mukoze bulungi nnyo mu keeping on twetaga abantu bangi nnyo oli mu njuyo genda ku website ya American Migration oba ku American Embassy mu Uganda mujiwe buli kimu kyonna asereko kiyakozesezza okusubumwa gw'abantu vize bagiri voking kubanga yaganye bana Uganda okukola ki okwekalakasa. Remember Article 9 mu ssemateeka wa Uganda etuwa buli muntu eddembe okweyogerera n'oyogera ky'oyagala. Kati yono omusajja omuwumba Nsereko Muhammad kiyakoze n'aleeta etteeka ate eri contradicting ne Article 9. Already waliwo etteeka erikiriza bana Uganda okufuna freedom of speech, freedom of expression. Ate n'akola etteeka eddala nga li contradicting ne Article 9 mu constitution erigamba ate bana Uganda tebateekeddwa ku expressing themselves, tebateekeddwa kwogera, n'akola etteeka eri contrary kuliri. Kati who is fooling who? He says that he is a lawyer. Naye atawoza nkuwadde omusango gw'enkoko nti bagijjeeko ebyoya byayo. Tawoza nkuwadde n'omusango gwa kabizi nti kayise ku muzikiti nga kamenye ekiteeka takikolangako. Wabula mubuulire genda kukanula maaso kuwandika amateeka ate already agali mu constitution nga gali contrary ku liri eririwo ne bwebuuza who is fooling who? Mbaga nti brain is a monkey, cow mentality, bano tebategeera, bategeera lwakubiri nga mulowooza nsaaga. Kati mwenna abantu abali mu America, kwata laptop yo, kwata essimu yo, genda ku website ya Migration eya America ku border control unit ezoneza Migration muwandikira abantu abo. American Embassy eri opening muwandike musindika baluwa. Mulebe ekivudde mu demonstration. Oyo bamugadde, iPod bagigadde. Kati gwatawandika baluwa ku Migration oba ku home office Bungereza kicho oyagala oba oyagala ki waliwo ebintu bitwanguyira. Just pick up your phone, write your message, send the message to home office complaining about Nsereko Muhammad so that they revoke his visa. Abenga asigala Uganda jetagala freedom of speech abereyo. Aina visa ya America, aina visa ya Bungereza. Mu Bungereza aina omukazi gwagenda okuwasa n'empapula certificate zafuluma. Byonna mugambo musajja ono yakawasa abakazi 75 abalina ng'abagoba. Kyeki mwagalisa kubanga bakimenti government egenda kyuka bajja bakwata. Please muwandikire home office etteeka yalikoze ate gyagala okujja wali freedom of speech. Okwata essimu yo n'owandika ebbaluwa ne bwanga wandisa paragraph 3 n'oteekako buli kyonna ekikwata ku Nsereko tekina kikujjako. Okuwandika kusindika message ku home office oba ku American ku British Embassy tekina kikujjako. Tetugenda kutuma gula mundu oba gula sasi oba gula kino. Oli ku laptop yo, oli ku simu yo, gola Moses wali website weziri muwandike muteeke mu complaint zammwe. Omusajja ono asigale gy'alina okubeera. Twagala nti bw'abanga Uganda agifudde kiyumba kya mbizi nga naffe bannayuganda tufudde embizi kati naye yennyini afuuke embizi asigale mu Uganda ffenna tubeeremu nga tuli mu kiyumba ekyo kisambiramu ettaka. Lwaki ava mu kiyumba ky'embizi n'agenda ku seminti w'Ebungereza? Lwaki ava mu biyumba by'embizi byaga nti Uganda nfu agende mu America? Mu America baagirwanna gye bali. Lwaki mumuleka ayinaayine ng'embuzi eyasize ekibya? Muwandiike. Olina essimu, olina laptop, osobola okukuba essimu n'obagamba ne musajja bwati state agent yakoze etteeka bwe liti eririnnyira eddembe ly'obuntu. Kati ate Europe ye teyagala kumanya ddembe ly'obuntu kasita oyogera ku ddembe oyo oba owedde. Omusajja mutuyambeko ng'obudde bukyali. Mukitegera bulungi jjo mutuyambe ku musajja muwandikire home office, muwandikire Migration Department ya America, American Embassy mugiwandikire, mugende ku tweet ku banja mubawandikire. Bwatubanga akola fujjo ffenna tusigale mu Uganda nga tuli bakyame naye asigalemu. Omweyaddugalira ng'enzizi asigale mu Uganda nga tavaamu. Aleme kujja Bulaaya kubanga Bulaaya gy'ayogererako abantu baagirwana. Mukitegedde bulungi? Sigenda kudda waawo. Ekyo nga nkimaze. Njala mwotagingire omukyalo ono eyeyita Permanent Secretary wa Minister of Health. Mukyalo ono yani mukyalo oyo mwanyi alimu oluganda ku Museveni. Twinemana muntagingire Twinemana bamuyitani amanya gagenze Atwine oba ya Atwine, I don't know. Mama wavuddeyo n'otula mu kamera n'otunula bw'oti nkowozesa omuntu kankulaga abantu manyi buno obulimba twabaga musomanga nki tuta sign language. Omuntu wamubbi tabula bwamutemu tabula yeebuzabuzanga afukaana abatabula. Njagala kumulaba wano bannamuti uno omwami omukyalo omulaba yavudde n'aga nti Uganda eyina yafunye ekirwadde ky'Ebola. Yomulaba mu sign language and body language ono omukyala aba yasibiddwa dda. Yazze okukola ekintu kino nga balina kyebagoba kyekiruwa. Genda ku mutimbagano ogwa World Health Organization
obategeeze nti mu Uganda tetulina Ebola wabula tulina ekizibu kya Museveni n'ababbi banne mu bagambe nti government ya Museveni bali blocked the extent balina series lisa police wadde w'amagye they are looking for money. That's why they announced officially that Uganda there is an outbreak of Ebola in Uganda, but the problem is not Ebola. No, everyone hope you know where Mubende is located in Uganda. Mubende is located in the Buganda region, which Buganda region is rich in minerals. As we speak right now, in the Mubende region is the part of Uganda where that part is rich in minerals, more especially gold. So these people, they are trying to chase away people from their land so that they can occupy that land to get minerals from that land. So there is no Ebola. Teri Ebola. Museveni family ye omuli Toyota Simanyani Kasasiro. Bebali mu kusima gold e Mubende. Kati ekyo ekyalo ko bazudde Ebola kuliko ebyobugagga ebingi mu ttaka. Engeri gye balina okikolamu kambazeeyo ko katone mabega. Mutera okulya mu ggwanga lya Congo bagati waguddeyo anthrax, waguddeyo Ebola, simanyi waguddeyo ani simanyi. Baba suddeyo obuwuka obwo to dispatch people abagobe badduke baveeyo mu kitundu. Bano bajje bakola clearance basime ebyobugagga kati kibakola. So there is no Ebola in Uganda. This was a trick by Museveni and his mafias to chase out people from land so that they can occupy that land by force by pretend that there is Ebola. We don't have Ebola in Uganda. We know all the tricks. Mu Uganda temuli Ebola. So mukyala atwine maana. Simanyi gwa yogera Minister of Health. Bambi tuyambe tukoye obubbi bwammwe. Mujja nakubba empitambi mu buveera tukoye. Naffe kenyini kati abasale naffe bagenda mukamu gwa tulakira nti muyinza okukwata bya byaffe nebiteeka mu buveera mu bibba. Obubbi bwasusse. Mumuzeeke entwigiriza mmwe. Mwe buli kimu mulowooza kubba. Newe bakalanga ati nzibye ntya kati. Ntemudde ntya kati. Naye njala kubuuza mu bakazi mwe ne basajja mmwe. Ebintu bino mugenda bitwala. Olya essuwaani emu, oyambala nika emu, ovuga emmotoka emu, osula mu kitanda kimu. Bino ebibugaga mwekuŋŋaanyizaako mugenda bitwala luddawa. So I'm here to inform the international community, more especially the World Health Organization. We don't have an Ebola outbreak in Uganda, in the Mubende region. No. This is a well-planned move for Yoseri Museveni Bahabulwa. Because the area called Mubende is rich in minerals, natural minerals. So now they decided to announce the outbreak of Ebola in Mubende so that they can chase away the local people in that area so that they can occupy that land with the help of military and Minister of Health so that they can get those minerals. So we don't have Ebola in Uganda. Don't be lied to because Museveni is good at lying and forging so many things. So World Health Organization and my fellow Ugandans, don't be fooled. There is no Ebola outbreak in Uganda. It's a well-planned move, as now they are doing in Karamoja, chasing away people to occupy the land to take minerals in Karamoja. So the same, it applies to Mubende. We don't have Ebola outbreak. No. A big no. Abali kututa. Mugende ku mutimbagano gwa World Health Organization mugitereyo obulimba bwa Museveni. Fe tuli okuba exposinga. Fe tuli okola ki? Kuba exposinga kubanga tetwagala kumanya bantu bano olw'obusiru bwabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Dana Dr. Atwine. Kyonna ky'olina ky'obaza gendo kirimba ennyoko ne kitaawo fe tukoyo tubuzaabuza tetulina Ebola. Ebola taliyo. Mupulaninga kutwala ttaka ly'abantu kujja mu byabugagga. Kati ekyo olw'okuba mwabuli amafuta bagabajjeko olukyumba akibajjeko kati mwagala kwebuzaabuza nga bafukaana aba. So mugende ku Twitter tetulina Ebola mu Uganda. Taliyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Nvudde ku babanyampi mubeerawo kuno bamanyi bulungi nnyo. So ekyo kyo mukitegedde bulungi nnyo. Njala genda ku nsonga endala erudda wa. Ensonga endala yiino. Alright. Bwe tubagamba nti Uganda abagirimu bonna babbi era buli omu mubbi mutegeera kye tubagamba. Njala sooka basomera kakyate kano mukategeere bulungi nnyo. Kampuni ezawandiisibwa ezitwala amafuta ga Uganda muziwulire bulungi nnyo. Baka bapostingire wantu wonna. Njala kabasomera mu Luzungu nkabadire mu Luganda mutegeere buli muntu yena ategeere. Ze zino kampuni ezagabana amafuta ga Uganda mu butongole. Ulira. Abroad representatives of East African crude
Oil Pipeline Company. Kekano oba buno obukiiko oba company ezikiikirira pipe oba ezikiikirira line oba omukullo gw'amafuta agava mu Uganda okuyingira mu Tanzania gye bagenda okugakamulira. Company zino ze zino wano wammanga mumpulirize bulungi engeri gye bagabana amafuta g'eggwanga. Company esooka Museveni gye yagenda kuwabira bagiyita Total Engineering. Total Engineering eyina ebitundu nkaaga mbibiri ku buli 100 ku mafuta ga Uganda. Total erina ebitundu nkaaga mbibiri ku buli 100 ku mafuta ga Uganda. Bani abakiikirira Total mu kukola endagaano eno? Kuliko Grex Philippe, General Manager. Kuliko Nampera Mbowa Mariam, Deputy General Manager. Kuliko Gavoldo Jen, Business Development and Cooperative Affairs Director. Eyo Total nebange ekomyawo. Enebitundu nkaaga mbiri ku buli 100. Tugenze abakiikira Uganda yonga Uganda ensi mulize bulungi. Ku bitundu 10 Uganda inake bitundu 15. Bani abakiikira Uganda abali kola endagaano eno. From Uganda National Oil Company UNOC. Tuine bitundu 15. Ulira amafuta gonna Uganda gerina agali ebunyolo ge batondedda tuinako ebitundu 15 ku buli 10. Bani abali ku ndagaano eno? Kwaliko Nabbanja Proscovia, Chief Executive Officer. Sisuubira nti wabera Nabbanja munna Uganda. Tugenze ku mugagga Emmanuel, Chief Financial Officer. Unoyo siroza nti mugagga. Tugenze ku Kamuntu Gilbert, Chief Commercial Officer. Gana amanya bagateekako okubalooza nti bano banna Uganda abe bali bakiikiridde Uganda. Tugenze ku ludda lwa Tanzania balinako ebitundu 15 ku buli 10. Kati ngeno Tanzania ekiikirirwa Tanzania Petroleum Development Corporation TPTDC erina ebitundu 15 ku buli 10. Kuliko Dr. Matioji James Peter, Managing Director. Kuliko Njinja Michael, Commissioner for Petrol and Gas, Ministry of Energy. Kuliko Musovu Safil Fahamel, Monitoring and Evaluation Manager Tanzania. Tugenze abaliwo ku lwa China. Uliya ne China yagatwala ko ine bitundu 8 ku buli 10. Abava mu China bebayita Chinese National Offshore Oil Company CNOOC bayina bitundu 8. Kuno kwe kuli Chen Zoua ye president nenga atula mu Uganda. Kuliko Hu Wenjei ye vice president era nenga atula mu Uganda. Ulira kuliko Song Yunping ono erigo and commercial department manager. Kati kugenda ko abawandiisa baliko. Kuliko Muhwezi Samantha. Muhwezi Samantha ono ye muwala wa Jimo Muhwezi. Ne kubeerako LC ono LC Smile Secretaries Limited ono ye muntu endagaano nebeera bwetyo. Age mafuta ga Uganda geje gagabano wa mugala bulungi nyo. Tekuliko wadde ebbaluwa eva mu parliament wadde ebbaluwa eva bananyini ttaka bananyini abanyolo teriko bakola byabwe. Kati tugenze mwagala kutegeera biche ebiddako na biche ebyaliwo mubimanye bulungi nnyo. Kati Samantha Muhwezi ye legal director of Total Engineering. Kampuni eno weewuunye terina mu Uganda. Kampuni eno esangibwa mu ggwanga erya Bungereza nga current office yaabwe gyeri eri ku 23 officers stroke 9 registration. Muhwezi Samantha correspondence address eri ku mwaliro 18 eri ku level 18 stroke 10 Upper Bank Street, Canale, Wife, London, United Kingdom, E145BF. LOL active
secretary appointment baamulondanga mu 7 March neba zinembwa zitumanyidde kanano go bagambye nga Secretaries Limited eno yendagiriro ye corresponding address Johnston's House 52-54 Rose Street Aberdeen United Kingdom BA 10 AH1 Rolo active ulira abasajja bano bali ababbi era zigenda maaso ne zigamba Company House return of all ornaments of shares Elif kuliko SHO01 company name East African Crude Oil Pipeline ECOP Limited company number 11298396 received for filling and electronic format on 10th of August 2022 bana basajja babbi 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 basajja mu muri babbi kati amafuta gana agebunyolo kino kye kisaawe kyalina okuzimbibwa Bunyolo ku mafuta gano ge babbi ge bamaze ekyo kisaawe kye balina okuzimba Bunyolo za mukira bulungi nnyo kye kisaawe ye plan yakubibwa kati kambalage ekisebo kifaana essaawa zino ekisaawe kikyo kati bwe kifaanana kweli plan gye nabalaze kati kye kino ekisebo ekyo bwe kifaanana bantu tebalina kye basobola tukolera mu ggwanga okuggyako okutubba obubbi ekisebo ekyo bwe kifaanana kyobula noono yagamba tagenda agendayo kigula kubanga olwedi n'amafuta baagambalayo dda kati tebalina kye batuwalayo kikyo bwe kityo bwe kifaanana naye nga eno original plan kansooke mbalaga original plan yakyo eno original plan mugirabye bulungi nnyo iyo original plan y'ekisaawe ekyebunyolo gye babbye amafuta gye bagamaze kati bwe kityo bwe kifaanana bwe kityo bwe kifaanana kati mwebuuza ani mubbi ani aggwa omalawo eggwanga bwe kityo bwe kifaanana ndoza mujja kutegeera kati ngenze ku nsonga eringa eddirira esembayo nve wano nabagambye muntagingire mukulu Frank Gashumba ndoza njogere ku nsonga ze nve wano nkole n'endala mali n'okunywa ku mazzi nga ngenda awo mukulu Kasabuni nkulamusiza nnyo kansubire nti oli bulungi kibalako gy'otuusaako engalo nkulaba otambula ku TV ez'enjawulo ogenda ogere bikikinike weekaza okubya ebikalu linga kapiso ezaddabo kkala manyi gwe mukwesane kati lyakukwatira nsawo Gashumba nkugamba gwokuba ebikalu linga kapiso zizino eza Ampiclox wenna n'onywera muli n'obeera nga kapiso bagisumula bagenda jimira kati naye bwoti bw'otambula okubya ebikalu wenna weefundikidde naye nga kumbi tolina magezi kankusomesa olwaleero wavuddeyo n'ogenda ku kooti ng'omujulizi obeerewo nga basiba omwana omuganda gwe bayita Jakana Nadduli olw'okuba bamunise mu kooti afune beyiro n'oyogera Olufalansa n'oyogera Olukikinike n'oyogereramu n'ensobi omanyi ffe tubamanyi mwe basajjamu akabinja k'Abanyarwanda batalina magezi abawumba tuutu mbasoosidde nnyo kubanga mugenda kubonaabona musukire mulina okubonaabona before nga sinagenda eyo gwe Jakana Nadduli bwe yafuna accident ya bodaboda wagamba nti singa afa ennaku zino otambula ba SFC n'abasemwaye era okolagana nabo kubanga oli state agent what if ng'ekibinja ekyo gwali kisindise kitte Jakana Nadduli what if singa gwasindika ekibinja kitte Jakana Nadduli n'atafa so you came at the court to prove yourself that the man was thoroughly beaten wazze ku court okuprovinga nti abamukubanga bwebasasula nkiddamu obadde omulala ku media nga bamuleeta ebifaananyi bibiri tebitegereka kunojja ku court okuprovinga nti bwewasasula omukuba bulungi nnyo tewakomya okwo ng'oyambadde bulungi onyokedde weefundikidde olinga kapiso za Ampiclox okubya ekikalu wenna onyumye n'oyita bannamawulire n'obabuuzaako n'obagamba
ndi wano okuwa ekiragiro ne okulagira okuwogera ebigambo ebisembayo n'okulabula buli muntu yena ayogera ku Banyarwanda nti mulekerawo twogerako bubi kubanga tulina interest zaffe mu ggwanga. As who you are who in Uganda. You pretend to be a politician but you are not a politician. You pretend to be a motivational speaker but you are not a motivational speaker because you too you need to be motivated because you lack intensity and integrity to talk about issues in Uganda. One, you fail to take care of your daughter who came out publicly and addressed to the public. Katoina capacity mwenza kuimira kubuli abantu nsonga za ggwanga. You can't even manage a lame woman. Tosobola ku managing nakanako ko inako kakali kuyambulire ggwanga. Uganda badde ine ebizibu enkuba tetonya emmere yakale bintu bya base sukali alinye kumbe kalo kato yambulire bisirani kabunu ko yambula bo yambuzi kimusobola ekyo nga gwe tosobola kulafuza mwana. Wenyini wetaga to be motivated oli awo siriwala busiriwa. Wagambi you have you must protect your interest in Uganda. Let me ask you one simple thing. Mukulu, which interest are you talking about? Aren't you a Ugandan? Ogabe we not protect their interests. What are your interests in Uganda as Kazugashumba? What are your interests? Ngagwe. Kubanga fena tumainti, if I'm holding a Uganda national identification and passport, ndimuna Uganda. So before you come on television to attack someone, to talk bogus, please first identify yourself with proof that you were Rwandi. One. Togenda nga ko Rwanda we kubi kifananyi ngoli Rwanda. That means you are not a Rwandi, you are Ugandan. Togenda ko Rwanda ko TV kebe radio no yogira ekigambo kyonna kya Rwanda kubanga oli muna Uganda. So we siwaza bakusiriwaza wayika Windows. You are holding a Ugandan national passport and the Ugandan national identification as a Ugandan. Your nationality, you were Uganda, not a Rwandi. So simanyi gobusiriwo. Nyoko bwe yali akubutuza, yamala kusalira byayi, yakukojo wako, omusula lugenda mu bwongo ng'otegeera oyosa oba kiki. Passport gy'olina ya Uganda. Ennanga muntu olina ya Uganda. Tosobola nakola program ya 1 hour ku TV oba ku radio ng'oyogera Olunyarwanda. Tolusobola. Negwe mentality yo eneyente ekulosa oli Munyarwanda. Since when? Watch tugende Rwanda yogera motivation speaks. Watch tugenda Rwanda no yogera motivation speaks zo yogera wano zo tubulya mu motivation speaker. Rwanda bayina TV bayina radio. What happened? Bobo olyanga you are not safe and you are not comfortable in Uganda. Apply for Rwandan citizenship. Bajja kuwa. Lekera okwebuzabuza nga afukana aba. Olide passport oyina ya it means Ugandan. Bera necho yagala ensiba kuzaalidde. Neko gambo ina interest zo zichi interest kizo ina mu Uganda mukulu. No gambo wagambe nadduli. No sindika message ira bogerera Abanyarwanda. Kati mukulu njala kugamba. Gwa muntu wanga bagenda okusoka okuddukanga Museveni avuddeko. Nabata nava kulanga kigenda kugenda kudduka. Nenga nejeddukira tosobola yo oli munafu nnyo ng'omukka gw'ennyuma. I'm sorry to mention because you can do nothing. Mu myaka ndozanga 10 bebe kufuna passport ya America, ufuna visa America nogera mu America. Tewasobola dokkola omulimu wadde for 2 months wale mwana ogenda nga tosobola. So mu kifo ky'okweyagalira mu Uganda no making sure tubira mu Uganda fenna ate ogezaako gitabangula nti to the extent government bwekyuka ojja kudduka we kaninga lijolaga tosobola ina tolina kintu kyosobola kukola nga tolina kintu kyosobola kukola kubanga tosobola Bulaaya omanyidde ku fero ntebafera kati please tereze engalabiyo tereze entwingiriyo ng'oyogera ebigambo abantu balina okuwulira ekigambo kiri kyenjogedde munansonyiwa kubanga kana akasajja kanafunyo kamanyira kufera kati mukulu before nga tonda yogira bigambo bikyamu ku muvubuka gwe bayita Jakala Nadduli n'abantu abalambo bawoninze balekera okwogera ku Banyarwanda njagala ogende ku TV oyogera Olunyarwanda for 1 hour atolete identification ye Rwanda ng'oli Munyarwanda ne passport ye Rwanda ng'oli Munyarwanda bwe kiba si kyekyo tuzaako wansi entwingiriyo wagambe Nadduli bwaddamu okwogera ogenda mukola ki era message yisindikirani gwe baganda bone bakuzana bali polite nnyo they are well behaved nesimanyi gwe simaba kasajja gwe baki oli munafu nnyo mu bwongo
mubiri oli munafu nnyo to the extent n'omwana yakulemu okulabirira wadde omutera conflex mu bakuli omutemu amatanywe kyakulema ne yeerabirira era I'm here to inform the public, don't blame Sheila Gashumba who she is right now, because she brought herself up to that level, not Gashumba. No, don't blame that girl yekuza yeka to that level. So no, kubanga wakuza omwana bulungi, omwana libadde yisa bulungi, nyolo kuba nti nawe olindagalaale bwotyo, yensonga lwaki oyogera byotategeera, yensonga lwaki okola ebiga ebitakwatagana n'okujja newe kuba golu mukulu. Odumira omwana omuganda avundire mu kkomera loga nti bamukuba bandi badde afa, bwe tubanga gavumenti tusotegera wakateeka wadde ogenze confirminga ki, era olina buyinza kyobogera ku nsonga mbutaddamu kwogera ku banyamulina interest zamwe eyo ka statement basobola okusiba emyaka gy'otamanyi. Statement gye wakoze ng'oze ku witnessinga ku kkomera n'ogamba tebaddamu passport yoina ya Uganda. Bera necho choino oli muna Uganda. Kuba constitution etugamba bwete. Muna Uganda yenna azaliwa mu Uganda. Era abera n'ebyogera nga bya Uganda. Era fina tuli banna Uganda. Naye gwe okuva eno ganti muina interests za mmwe nga baani. Odde ku mwana omuganda omusiige ttomyo yagala afe mu nsi okujjajje bamuzaala gwengani. Gwengani mukuru. Ekizibu kyonna kiri ekizibu eki. Kuba wagula amayembe sitani guwateeka mu nnyumba gotakiriza mukazi na kujja mu nnyumba yo. Nolowooza nti Katonda takulaba, Katonda akuvaamu n'akulekera amayembe gakufuge. The moment kasita bwegana Katonda sitani ajja kukozesa. The extent ajja kula n'ebisiyaga gwe. Kasitani ajja kula n'ebisiyaga nze nkubuuli. Kasita ova Katonda sitani ajja kula n'ebisiyaga kubanga asobola. Newe gendeze musajja gwe. Empana gyotadde kujjakana nze nagamba totegana gubo yagala nsanga wano wendi. Nagamba totegana. Ate empana gyotadde kujjakana nadduli. Kugwe naye kujja kuba akakola mu nekibi. Statement gye wakoze giddamu. Kugwe nejjakana nadduli. Kujja kuba akakola mu nekibi ekyo nkikubule. Kasita wazze no yogere bigo byoyogedde ku kooti no yitabe na mawudi ebigo byoyogedde kugwe nejjakana kulikajjo kujja kulika agenda okukola mu nekibi kubanga wasusse woyino koma omuntu bwayogera ekituufu kiba kitegeeza ayogedde ekituufu kati gwe bwojjayo obusiwo nojjayo that's why mwenda abantu abali bebuuza what happened in Rwanda 1994 the reason is bana basajja they can't reason but they can kill kubanga gwe musayi gwawe bolize bigabuga shumba bya cyo kaba muzala mu Uganda no wogere byayogera tebyawukana kona bali batemaka kyovula bete mabona ne bemalawo which is impossible in Uganda kuba fe tusobola okugenda tukizanya abantu ne if omuntu najja ko daga singa yafa singa baamutta tukitegera tutya nti gwe kenyiri wali mu lukolwa mutomeza boda ngoyagala motta era waze ku kooti okumanya bamukuba batya no tukokogera bigambo ngo owoni ngo mwana omuganda ali kuttaka lya bajjajja benti anti tada mukogera ku nsonga z'abanyarwanda muina interest which interest kati awongera kuvaawo sigenda kulwako naye njagala oddemu oyogere ng'oyogera n'ensi ng'oyogera ebigambo ng'olina passport ya Rwanda oba endagamuntu ya Rwanda olwokwogera interest z'abanyarwanda mu Uganda njagala odde ku radio ng'oyogera olina passport ya Rwanda n'endagamuntu ya Uganda ya Rwanda Never put a passport ya Uganda, Ulimuna Uganda. Stop your nonsense. We are all Ugandans. We hold the same passport, the same national identification. To prove me wrong, gende Rwanda ko TV. Okodere speeches wadokolya mu Uganda. Then tujja kutegera. Kati omukulu ono, message eno bade Sara Gizanya. Naye mwami ono, gomula mu kifaananyi kino. Message ene nkutteko nnyo. Omukulu ono yono bale Sara nnyo mu makulu naye omukulu ono gwemulaba yakwata omwana yomukuba agent bamuyita Umaru. Yomukuba agent abali mu ggwanga erya Dubai. Mukulu ekikolwa kino bate wakikola nja kujja nkwetondere.
ekifaananyi ky'omukulu bamuyita Umaru agent ali Dubai. Voice note gyengenda okuzannya ya mwana muwala complaining nti yamutukusako gw'obulisa maanyi n'amusiga ekirwadde kya siriimu. Naye gwe mwami gwe bw'akola ekintu kino wakikola mu bukyamu era mu mutima mubi. Naye oba nga tewakikola with the proof nja kujja nkwetondere. Naye as currently ku buli bw'omwana bw'ayitamu ngenda kuzannya voice note eno n'ekifaananyi kino. Kanjizannya mugiwulire. Era ne message njagala egende bannayuganda mwenna bali mu Dubai abaana ab'obuwala. Mwegendereze nnyo abaana ab'obuwala. Abasajja bangi balina omuzimu gwa dakika 10 baguyita 15 minutes ghost guli kuba musajja yenna. Atana gyagenda kutwala atana kyagenda kuwa ikasitamala ekizibu kye ng'agenda. Ne mufe ku bulamu bwammwe. Era ekizibu kibeera bwe kiti. Bw'ogamba nti nedda ebeere nedda. Tokozesa nedda naye ng'ate w'ogyogeredde okyayimiridde nkiddamu. Omwana wonna obuwala w'oli mu nsi bw'obanga ogaye musajja nti nedda mugambe nedda otambule ove mu kifo okyogeredde. Bw'oyogera ekigambo nedda n'osigala w'oli ng'okyogedde kitegeeza ye omusajja mu bwongo bw'atwala nti nedda y'abakazi yeesi y'abakazi. Bw'ogambanga ekigambo nedda kitegeeza ogaanye era w'okyogeredde vaawo to prove him nti ogaanye. But the moment kasita ogamba nedda n'osigala mu feesi y'omusajja w'omugambidde omusajja yalowooza nti okkiriza. Okitegedde omwami ono gwentimba ekifaananyi mbale siiwa mutimba naye message y'omwana negenda bakwatako nnyo. Mwenna abaana banoonya emirimu Buwarabu naddala mu Dubai. Abasajja be abasinga obungi ba agents si balungi bamala bakozesa obbawa emirimu abo ne gye batagibawa. Naye omwami yasiga omwana abandi obulwadde. Mbale saala kuzannya voice note yo naye enkakatako kubanga mpulira omwana alinga omwana wange. Alinga omwana wange. Kibi nnyo. Wulira. UAE people, be careful. Umaru chokoze sister waffe Katonda tali kusonyiwa tetuli kusonyiwa. Omanya nti oli mulwadde noyagala utange emirimu nolanga emirimu naye nga basista baffe akisuma nti tumanyi talwaziza omuba babiri obona kati era akyapostinga ng'alanga emirimu abaana n'abalimbalimba n'abatolosa mu biyumba bye balimu agenda bawa emirimu egisinga n'abakozesa ku maka n'abasiga obulwadde bwa siriimu. Umaru omusajja ebifaananyi ebyo bye mulabaawo waggulu mu mutambuze omusajja asiga bulwadde mu Dubai. Ne sisita waffe ali yenna yenna eyakajo oba muganda wange omulenzi mwegendereze Dubai si kintu kyakuzanyiramu. Okusaba busobi nkozesa amala okukozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempulira ng'omuntu gwe bayiridde kamulali. So kati sina muntu mulala oyo yekka Umaru omutima gwange gwe gusibiddeko. Sayagala musajja mulala Dubai. Sina musajja gwe nalinzemu okwagala okulyako oyo yekka. Sina mulala. Umaru yayanziga. Agasawaza ne bwe munoonya nsimulaba. Simulaba lita Umaru yayanziga obulwadde. kibi nnyo. Sina musajja mulala gwe nayagala. Umaru obuto obulumi obutagenda wona. Kyokka baamugobye ku mulimu. Omusajja yali wano e Dubai kuba omuwala yava e Uganda giri myezi 2 nga mulamu yakola ne medical nga mulamu naye yologai nto yebaka naye wano e Dubai yamusiiga obulwadde kuba Uganda yamalayo only for 3 weeks n'akomawo e Dubai ate talina musajja gwe yebaka naye yebaka n'ologai and the guy is in Dubai. Ekisika ku kifaananyi ky'omusajja asinika ku kifaananyi. Kangako nankozesa namala okukozesa nefuna obulumi obuyitirivu nempulira ng'omuntu gwe bayiridde kamulali. So kati sina muntu mulala oyo yekka Umaru omutima gwange gwe gusibiddeko. Sayagala musajja mulala Dubai. Sina musajja gwe nalinzemu okwagala okulyako oyo yekka. Sina mulala. Umaru
yayansinga ate sawazira ne bamunoonya simulaba leeta Umaru yayansinga obulwadde sina musajja mulala gwendagagala Umaru yatuusa kubuna obulumi obutagenda wona omusajja yali wano e Dubai kuba omuwala yava e Uganda omukulu oyo ekifaananyi kibalaze ye bw'anaava republican neyewakana kyeyakola naye ng'omuwala amulumiriza tujja kola kitezaako naye mukulu Umaru bwe baba kuwaayiriza tujja kitegeera era nze ng'omuntu ojja kuvaayo nkwetondere ku kino kyenkoze naye bwe kiba kituufu ogwo mutima si gwa muntu bulamu omwana ono si yakusiga siriimu omwana ono alina abazadde sinakindi ayinza okuba nga yali yakava ku ssomero oba nga yali alina n'abaana ng'azze kukola kunoonyeza abaana b'ekiguli abagaladdiba n'omwekakatikako mu linnya ly'okumufunira omulimu n'omulimu otagamufunira n'omusiiga obulwadde ekikolwa kino si kirungi abakyala bano bazira nnyo naye mu kubeera abazira basanga ebizibu bingi nnyo mukulu Umaru wonna wooli ne ba agenti mwenna bali e Dubai tugenda basaba ekigambo kimu mulekera emitima emibi muli bazadde omwana bajja mukola ekigambo kyewakoze ono omuwala oba omwana wowolenzi omwana omuwala ajja mukola ekigambo kyewakoze ono omuwala kinakuwulira kale kinakuwulikira kitya gwayala kuŋŋamba nti supercharger yali akola ku simba okuvayo okwogera nti mulwadde wa siriimu yali musiru ekyo kiyita humanity omugenzi fire bongo lero tayo okuvaayo okugamba nti mulwadde wa siriimu yali musiru ekyo kiyita humanity Cuts or MC Cuts akola ku NB akola NTV NBS okuvayo public naga nti mulwadde roza yali musiru kubanga abayagala amanyi nga sindika sigino abantu abamwegoba balime kujja wali ne bategere kikyali kati gwe kino ekikolwa kyewakola okibayita obutemu tewakwata jambi ya kutema muntu wabula omuntu olwadde bwo mu assassinatinze psychological torture gyo mutaddeko kibi nnyo abantu bangi bavudde public ne boga nti ni mulwadde wa siriimu kubanga bwafulumya ekigambo nti gundi ndi mulwadde wa siriimu n'omuntu yeesikamu n'agamba nti okentegedde omuntu mulwadde mmanyi wenkoma naye ne kati guli agent wefudde agent but your main target is to use abaana abobuwala naye abaana bano balina abaana bano balina famire zaabwe kati uli omwana muwala akaaba at his age gwe bw'otuula mu nju n'oli emmere oluzubu simanya abantu amuyina emitima kyovula mbage nti amuyina emitima giringa bibibi omuntu bw'omugamba nti ndi kino omuntu ategeera than keeping quiet n'omusiiga ng'omanyi in fact ogwo musango okusiiga omuntu obulwadde intentionally musango amanyi Umaru mutegeeze ng'obudde bukyali nti famire y'omukyalo in fact kambategeeze famire y'omukyalo ono omwana omuwala namwe bamukozeko interview mutegeeze omukyalo ono agende ku Interpol e Kampala agulewo omusango ng'agugula ku mwami Umaru ono gwe yasanga mu ofiisi y'e Dubai n'amulaga nti ayagala kufuna mulimu Umaru n'amutuusako ogubulisa maanyi n'amufunisa siriimu kubanga mu constitution ya Uganda okufunisa omuntu obulwadde n'ekigendererwa guba musango gwa naggomola gwenkanankana n'okutta omuntu mugula omusango ku Interpol bajja kusindika ebbaluwa ku Interpol e Dubai Umaru bagenda muzze e Kampala nga tebalina gwe bebuuzizaako eyo endowooza yange ng'omuntu bwe ndowooza bwe kikola mwana muwala ono bw'aba nga asobola ne famire ye bagende e Kampala ku kitongole ekya poliisi y'ensi yonna omwana ono awe statement ajuwe Interpol
Interpol egenda kusindika ebbaluwa bakuntumye gisindikire Interpol ya Dubai. Ono Umar ajja kubeera Kampala bamuvunaana omusango ogw'okusiiga omuntu obulwadde n'ekigendero eky'omutta. Bwe kibanga kituufu. Kubanga omuwala ono ayinza okwogera ebigambo bino ng'ate naye somehow somewhere ayinamu ensobi. Kubanga tosala gwa kawala nga tonnawuliza gwa kalenzi. Uganda tukimanya amateeka tegaliyo ne buli kimu tukigezaako. Buli kimu tukigezaako ne kigaana bugaanyi. Togamba nteri mateeka nolemu okukola ky'olina okukola. Bajja kubuuza wawaako ludda wa nti si waaba kati kitegeeza tolina musango. Ne bw'owaaba n'oba n'obujulizi obulaga nti wawaaba kiba kitegeeza nti osobola okuprovinga omuntu nawaaba ne bannemesa. Naye n'omukulu ono musaba publicly ng'omukyalo bwe yaclaimings nti wamutuusaako ekizibu kye publicly naye vaayo oyogera amazima ku kiki ekyaliwo oba weegaana oba okkiriza. Nze sikublaming nga tonnavaayo kwogera kiki kyaliwo between you and this guy. Nenze nkugamba nti singa kinaavaayo nga oli mutuufu nja kujja kwetondere era n'abantu abala bakozeko programu eno n'oba oyinza okuba ne bakwetondera singa tunasanga omuwala mukyamu oba teyabujja ku ggwe naye omuwala akiraiminga ggwe. Nze nkugambidde openly singa onova publicly n'obuulira ensi what went wrong nja kuvaayo nkwetondere kuba sina kikyamu kyenkoze nze nzanya information gye bampadde naye ng'omuwala mugamba bw'oba olina case ng'okimanyi tolina proof omusajja ono yakusiiga obulwadde. Constitution ekuwa obuvunanyizibwa okuwabira omusajja ono era omusajja ono basobola omusiba bamutikola ki ne bamugulako omusango ogw'okusiiga obulwadde n'ekigendererwa ekyokwagala okusiiga obulwadde byebyo. Naye nga mwami gwe osobola okuvaayo n'obuulira ensi kiki ekyatuukawo omuwala alimba oba talimba. Nkiddamu mukulu Umaro vaayo weewozeeko ku nsonga zino ensi etegere sayidi yo. Bw'onoosirika obusirisi kiba kitegeeza omuwala aba awangudde. Wano wenfundikira nga nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi n'ekitundu omubaazi. Saa zino tutunulidde ggwe naye tetunnamanya sayidi yo. So oli waddemba okuva ng'okozesa omutimbagano n'ogamba nti ekintu kino sikikolangako kyali ABCD ensi nayo neekutegeera. Kati y'omuwala najja n'approving ensi kiki ekituufu kyayogera. Sigenda kusokkako wano. Mukama abankumi natakomera mpeera musibe bulungi mweraba. Tujja sinkana olunaku lwonna olulala andowooza ku Sande nyinza obutalabikako kombi mulimu Bulange mmeka mbategerereze nkiddamu. Ku Sande nyinza obutalabikako mu mulimu Bulange Mmengo so mbasirabise saagala mu nninde nnyo nyinza obutalabika ku Sande ku Sabbi eza buli nnaku. Naye nga mbategeeza musomesa Pato Uganda gyali talina buzibu lwakuba nti ebyuma by'amasannyalaze gabiyitamu akyageza kutentekanya studio ye agenda kudda essaawa yonna. Mulwanyi munnammwe Elizabeth Odowa ali mu komera ya Facebook okumala omwezi mulamba. Tuza mutegereza Elizabeth Odowa omukyalo ya commenting enya wandika enya postinga ali mu komera ya mwezi mulamba so tali ku internet pages zonna bazisiringa nange bade bagihackinga all along bade bajagala so tulina obuzibu ku internet kuna abantu batuli bubi. So Pato Uganda studio yayitamu omulira masanyaze akyagikolako. Elizabeth Odowa ali mu komera ya mwezi mulamba ku internet tali ko bamusalako. Nisima gift manyi kwali n'abantu abakyakola. So mutalaba please baba era muno obuzibu butonotono njagadde bategeeza ndoza mutegedde bulungi. Abade babuzo Elizabeth Odowa ali mu komera ya Facebook. Pato Uganda amasanyaze gali awo byuma bye ali mu kutereza studio. Aballa bajja kujja mpola nga bategeeza. So ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tiwali kiraki mu mbuuza. Ku Sunday temuninda nyizo kuddamu ku Lwokubiri nyizo in fact tulabagane ku Tuesday. Yeah. Tulabagane ku Tuesday. Kamaru twazi ne nako tomorrow is Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tulabagane ku Lwokubiri. In fact katuna bana basimye mukaba 10 mpera naye nga drone zitamye okukwata abantu mwegendereze nnyo bana Uganda buli mujjo otambula na jobera niyo okusingira ddala mwenna abaana bavuga boda nga mwagala enkyukakyuka mwegendereze nnyo namwe abaana ba people mwenna ba foot soldiers no message kesembeyo giri badde njirabidde. National Unity Platform ne People Power. If we are to strike
we are not going to strike at this moment. So whoever moving around telling our foot soldiers on ground that we are about to strike and they are giving out money, please, echo chifute chiriwo. Iso same way bakola bati. Ennaku zino bakobira abana ba people pona bagamba abemukono tusinkane wano abejinja tusinkane wano. Kino bakikola iso ekikola ne same way. Baba wani transport agenda batwala mu location omugenda okudemonstratingira ne babulirawo. The moment kastokiriza baga nti bo people power. Era kyagulanya abatumye oba nopu yabatumye bagenda kwekalakasa kujja ko mu 7. Nkiddamu tewali kintu kyonna kigenda kukolebwa kitibwa action bakwekalakasa right now. N'ensimbi ezibaweebwa sente za iso na semwai baagala kubafunira kuba namwe mwenda buli kitundu babakwate bulungi nnyo. Nkiddamu tewali kintu kyonna kitegekwa mu national unity platform kyakwekalakasa oba ekikula kyonna ekyokuyiwa omusayi tekiriiwo. Nkiddamu akakodyo kape bakabateze mukitegere bulungi nnyo. Oluwamu Kampala mukono wakiso wawonna wonna ng'oluwankyukakyuka please tolita kuwasero ganti Kyagulanyi yazivudde mu national unity platform okunganye bantu bagenda bakwata bamalewo. Nkiddamu tekiriyo kifu iso semo erimu bakunga kyovula bakwata nnyo kati drone zibakwata kubanga buli yakutte sente esimu yo babagirina ne batandika okutracking nga nigoyogera naye wakubiddani ne batandika banonyo omukuomu nga ne bakujja bamanyiwo. Mukiddamu bulungi ekyokuwamba bana ba people power kivudde ku coordination eyo okubagamba nti waliwo kigenda okukolebwa ne batandika batracking omukuomu. Zama kitegedde bulungi nnyo. Badde nkirabire kinandibadde nsoseeko kinandibadde nsoseeko nkirabidde akakodyo badde sinsikabagaye badde nkirabire muntu gukola nnyo. Mutegedde teba muntu yena kubire simu naga tugenda kuwa sente okunganye banno tugenda mugenda kwekalakasa Kyagulanyi alagidde no kafu. Yensonga lwaki drone zizzemu okuwamba ennyo ziwamba abantu bezimanyi nti already bali informed about the mission ani go bagenda okukolagana naye amasimu gali tracked. So ogenda okulaba kukimye nenga tumanyi kikuchimiza already ngoli yakoze ku communication yamu naye yakoze da communication nawe tugenda kukolera kole kirugudo. So mwesanga bazinze ko buzinzi bwe muti mukitegedde bulungi. So please mutambuza akantu kan mutegeeze ba foot soldiers mwenna nupu teina sente era tegaba sente za kola demonstration as we speak right now. It's a trick and a trap from ISO and SMY and they are using border ISO and SMY agents n'abantu batambula nga bagamba ebintu ebyo. N'akabinja kakola ekintu kye bakayita G7 ka NRM nenga kayita ka people power era katambula kyalo ku kyalo kakunganya abavubuka nenga kabawa ne sente nupu tegaba sente na dene 10 ate tukola meeting za munkutu zaffe zibera open. So if we are to change the power tetugenda kiba budi kigenda kujja kitya Museveni yali mukutya tamanyi kiddako. So please buli omu taking a cover tumanyi kyokola teba kugamba nti gende wangu bakwadde sente tetuziriyo zibagaba wadde ne 10 mukategedde bulungi. So mukama bankome sigenda kulwawo wano. Eri sawa zezo banna tufudde.